Kyaddaaki Kabaka wa Buganda amaze n'akomawo ku butaka era ng'ono abadde afuna treatment ey'enjawulo okuva e Namibia wabula bwe twogera kati nti Ssaabasajja Kabaka akomezeddwawo era ng'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda mu maaso n'okutegeeza Obuganda bwonna nti Ssaabasajja Kabaka akomezeddwawo. Tumukulisayo mukama waffe kulikayo kulikirayo ddala webale kola buli kimu ekisoboka okulaba nga otambuza eggwanga n'okutambuza emirimu. Bannange lugendo lubadde lunene, bingi bye tuyiseemu, bingi bye tutunuulidde naye tulina essanyu nti at least Ssaabasajja Kabaka naawe tusobola okufuna amaanyi n'okwagala okw'enjawulo era n'okwebuuza ebibuuzo bye tubadde tulina ansa ne tufuna abitu ansalinga. Weewaawo omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga yakyagenda maaso n'okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka akyali mu kuwummula era bamugambye nti taddamu kugenda mu mikolo egy'enjawulo naye nga ne mu ofiisi mbuzimayanga asooka awummule mu ofiisi naye nga biriwo biraga nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga ayinza okukomawo ku butaka naye nga ali Namibia. Wadde Namibia gyali ebibuuzo tukyalina bingi, twebuuza ddala lwaki Ssaabasajja Kabaka ali Namibia ate ng'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Germany. Ebibuuzo bibaddewo nga bingi naye twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe weetuli era tulinze ki ekigenda mu maaso. Katikkiro Charles Peter Mayiga twongera okujjukiza n'okutegeeza nti bw'oba ng'olina ekyamu ky'oli mu kukola ku Ssaabasajja Kabaka kyonna ojja kukyejjusa. Nze bwe ngenda undercover nvaayo ne results, ngenda kwekwipinga n'essimu zange zonna ze mumanyi. Rastamani Buganda Kingdom nkulengedde muganda wange, njagala muvuge video eno. Mayiga kansuubire nti otuuse. Mbalamusiza nnyo mwenna. Okusooka kibi nnyo era nga Abaganda bwe tugamba nti gutusinze ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gutusinze ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, gutusingidde ddala. Bannange gwe wenna nga wakeera ku makya n'ova gy'ovudde n'ozimba mu Buganda eno video ekukwatako. Bannange gwe kennyini bannange mumiransanafu njagala kulaba nga atuuse wano. Mumiransanafu njagala mumuntagingire. Mwanyina ze Nusufa Nakato njagala mumuntagingire. Mwenna mukwate ebigambo bino byenjogera kubanga I'm coming with proof. Mumiransanafu njagala mumuntagingire na Nusufa Nakato njagala mumuntagingire. Yekolera njagala mumuntagingire bonna basembere wano. Okusooka mbagambye nti gutusinze ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gutusingidde ddala kubanga sebo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tusiiba tukugamba, tusiiba tuyimba ekitiibwa kya Buganda. Naye ekitiibwa kya Buganda bannanga Abaganda njagala mu feeling shame of yourself. Gwe Omuganda atasobodde kuvaayo n'oyogerera Ssaabasajja wo Kabaka ng'omulaba mu mbeera gy'alimu. You are a curse. Fred Rumbu yenkulamusiza muganda wange nkulengedde otuuse. You are a curse. Ate nkwebazaako nnyo gwako ensuso because gwe bw'owulira oddukirawo mangu. Ekitiibwa kya Buganda bw'oba okiwulira nga bakiyimba. Gwe n'okugamba nti okuva edda nedda n'owulira Abaganda abaaliwo. Okuva edda nedda abasajja Abaganda baatabaalanga. Naye gwe ne bakugamba otabaalire even ne ku media ne ku simu yo n'ogaana okutabaala. Ne ku simu yo n'olaba ebigambo lumbuye byakuleetera n'obiyita ebya propaganda. Asiime byakuleetera n'obiyita ebya propaganda. Umaru Kisekka byakuleetera n'obiyita ebya propaganda. Nusufa Nakato byakugamba ebya ku Mayiga n'ogamba muffe tuvoola Mayiga. Mbuffe tuvoola Mayiga. Bannange njagala mulabe Mayiga nti atuvodde to the extent. Bukyanga tubeerawo tetubeeranga na Katikkiro. Atuvodde to the extent. Ne muvaayo mwagasajja mwagamuwanga Kivumbi mwegasigona mwegampuuga. Mwenna bagaga kakakembo. Mwenna ne muvaayo ne mugamba we are noob Buganda caucus. We are noob, we are Buganda caucus. Bombo clat. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga alabika bw'atyo.
kati kyazze kitya njagala sharing video njagala okukubuulira kyazze kitya mwena mwalabye bulabi bifaananyi ebyo bwe byedomodde bwe bitibwe kapa mwabirabye ku internet nete mwategedde byavudde ruddawa era lwaki byazze njagala sharing video ato taking notes chovola abannange mwenna bakola omulimu ng'ogwange njagala mu taking notes mwabamu Allah inabo yabawe engeri gye mu expandinga mu ebigambo kubanga nze engeri gye njogera muganda wange Lumbuye si bwayogera engeri gye yonjogera muganda wange Asiimwe si bwayogera engeri gye njogera yeekolera si bwenjogera engeri gye njogera omulala si bwakola ki kati njagala otegeere ebifaananyi bino byazze bitya Patricia Sewungu otuuse Patricia Sewungu bw'oba oli mukyala ng'oli iron lady ng'okyali iron lady njagala okutayipinga awo nti kwendi Patricia Sewungu bino ebigambo mbyogera ndi Ireland ng'oli Bungereza awo bwe mbe ebigambo bye njogera bya bulimba njagala ojjo nziguleko omusango Patricia Sewungu njagala ojje wano onziguleko omusango njagala sharing video eno taginge ne Patricia Sewungu njagala okukulengera awo nga wooli awo oŋŋambe nti wendi saagala okozesa emotion omanyi sometimes ogenda n'obeera ne emotion omuntu n'akugambako n'obeera emotion enough nkimanyi oluzungu olumanyi bulungi mwanyinaze Patricia Sewungu njagala okukugamba jjukira emabega gye twava nze naawe nga ne Lumbuye tannaba na kututuukamu jjukira emabega gye twava nga tulina omulangira Golooba jjukira gye twava ne Sala Joy Bakanansa ne Hamuza Swale naye njagala okubuuza abantu abo bonna be twali nabo bonna there are a few abakyastandinga bonna be twali nabo mu group nga twagala okujjako mu 7 using the media batono nnyo abakyali standinga Patricia Sewungu Lumbuye yavaayo wano n'akugamba nti oli spy of which he has his belief and I didn't believe that naye I have started believing this Patricia Sewungu Lumbuye yavaayo wano n'akugamba nti oli spy n'ennambo bayagijjawa I didn't believe that naye I have started believing that wano okwataganya ne Nina Bukirwa gwe wasooka n'ovuma twali tukwatagana n'empuuga wano nga tuyina eyo gye twesanga ate oyina ekizibu ky'abantu nga tebannakukumanya nze onvuma obukadde gwedda ndi gudu nze ndi mukadde ndi musajja mukulu naye nze njagala okugamba nsobola okufuna omwana muwala ow'emyaka 25 naye sikikakasa nti gwe tosobola okufuna omusajja ow'emyaka 25 ate sagala kugenda passion njagala ovuga video gw'owulire Patricia Sewungu abantu bazze bakukomplainingako nga nkudifendinga naye eggulo omanyi WhatsApp group gye tulimu ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byalabika dda ne tubisirikira nga twagala okulaba Mayega is really kubanga nze waliwo ebigambo bibadde byogera ku Mayega nga ngamba omusajja mutuufu omusajja somehow wajja n'ameketa amannyo nga Lumbuye atugamba bannange mugenda kulaba Mayega oyo olunaku lumu abamukayanira namwe mwenna abakyakayanira Mayega olunaku lumu mugenda kutya Martin byakuleka muganda wange wabulirawa Martin byakuleka nga ndudde okuwuliza munnange ebifaananyi nga byasooka ne bijja okitegeera byasooka ebifaananyi ebyo ne bijja ebifaananyi ebyo bye byajja ne babituweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yava e Germany najja mu Uganda Lumbuye we yakola video
nga yakamala okukola video essaawa nga zino 12 ezawano mujjukire Lumbuye nakola statement n'abagamba nti akomawo nga waliwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku olwo olunaku lwe yajja nga ave Germany najje Uganda yatuuka Uganda nga ebigere bizimbye yatuuka Uganda nga alina organ failure Mayiga n'akimanya deep inside nti singa omusajja ono mulaga mu bantu obwange lugenda kuba lukomye mwakola ki Mayiga Lumbuye bye yatugamba byonna ne mukwata omusajja ne mumuwamba ne mumutwala mu State House n'abeera yenna ku zaaliezi Hokitegera kakati bwe mwamalaawo ne mufuna abayaaye ono omusajja mwenna mwamulabye ne Ssaabasajja Kabaka njagala otambuze video omusajja ono mulabe Ssaabasajja Kabaka bw'afaanana oyo omusajja ye musajja asinga obugagga mu Uganda naye mumulabe bw'afaanana mumulabe oyo munne oyo mulala oyo mwami bamuyita Ndawula omwami oyo mufere omwami oyo mumulaba bamuyita Ndawula omwami oyo gwe mulaba mufere omwami oyo ebbanga lyabadde nammwe abali e Namibia mumanyi omulimu gwakola omwami oyo muyaaye omwami oyo Uganda nga terina consulate bamwapointingako nze nno Lumbuye yabagambye nti tayagala kwogera bintu tayagala kwogera naye njagala kubagambako akatono ono omusajja gwe mulaba ne Ssaabasajja Kabaka ono ebifaananyi bino twabifuna kakati munnange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwamala omuwamba ono omwami Mayiga ne kimujjira ne kimukirikinga ono omwami ne kimukirikinga n'amukwataganya n'abana abantu ne bamujjayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yava ne Uganda aboard Kenya Airways ne mutwale Johannesburg bwe yava Johannesburg najja e Windhoek bw'oba wakana Ndawula okimanyi gy'obeera Ndawula okimanyi mukazi wo osegera mukazi wo ng'omulese Uganda nzija kakati ebifaananyi bino byajja dda ne tusooka tubisirikira kakati bannange twabadde tuli awo waliwo omwami omu nze bwe byajja mu WhatsApp nze nabagamba sibeera mu WhatsApp group waliwo WhatsApp group Patricia mwe tuli toteesa mu WhatsApp group eyo tulimu abantu abawera 200 toteesa naye every information erimu ogifuna Patricia WhatsApp eyo group je tulimu bakoligi baffe abamanyikanya abali bave South Africa chovola kumulimu baganda baffe abali e Japan abali e Bungereza abali mu America simanyi ani yakugatta mwe WhatsApp group nemwe WhatsApp group mwe tuli toteesa wabula ojjamu bujja information olaba bwe ntandise okukirikinga ebintu Lumbuye bye yatugamba eggulu omwami bwe yaleese ebifaananyi bya Kabaka because twakubaganya ebirowoozo ku Kabaka nga nze nsirisa nga saagala Mayiga ono akole ki njagala wano muwulirize bulungi nga nze nsirise nga njagala Mayiga Lumbuye amala okutucunya otubuulire because nakugamba Mayiga Lumbuye yakuwa omuguwa everyday buli lwoyogera kati njagala Mayiga bw'oba oli musajja ng'olina obulimaawa bubiri kola press conference Mayiga bw'oba okimanyi nti olina obulimaawa bubiri Farida agambe lwaki temumujjaamu sebo nsinze gundi waayo admin waayo naganyiramu because njiraba eri WhatsApp group tulimu abantu bangi tulimu abatawage naye Patricia tateesa n'olunaku n'olu kati eggule bibafaananye bwe yazze njagala gwe nawe ndaba ng'olina essimu 2 njagala okutuma Freddy njagala okutuma Gwasiimwe njagala okutuma gwe nawe genda olabe post ya Patricia gye yakoze ku bifaananye ebyo
Patricia wajjemu ebifaananyi mu gundi ebyo n'obitwala n'obikola ki n'obipostinga n'oteekako posti laba ebigambo bye wataddeko ekigambo mbwagunde ayisa abasajja era posti njagala bannange muginsomere njagala omuntu yenna ngenda ku postinga enamba wano oginsomere posti eyo amala okulaba ani kandabe wano oba enamba nsobola ogiteekako wano kandabe wano oba enamba nsobola ogiteekako no simanyi nandibadde mbateekako bannange gwe wenna alaba gundi yange wandibadde ogenda n'olaba ennamba eri ku peegi yange n'onkubira kati n'onsomera ebigambo ebiriko kubanga wano noonya Farida gundi oba osobola okulaba ennamba ng'eri ku gundi yange ng'eri ku peegi yange wano wagyewo ebigambo bingi nnyo ate sibikola ki sibigira nnyo mbadde njagala ennamba eyo ngiteekewo mugikube mumbulire posti y'omukyalo oyo gye yapostinze wapostinze n'oteekayo ebifaananyi ebyo n'ogamba agundegunde ayisa abasajja kabaka wa Buganda bw'atyo Ssaabasajja kabaka wa Buganda bw'agundagunda oba ebigambo bimu temubimanyi Ssaabasajja kabaka wa Buganda agundagunda ng'ali mu mbeera eno yembeera Ssaabasajja kabaka wa Buganda gy'agundagundiramu eyo yembeera Ssaabasajja kabaka wa Buganda gy'agundagundiramu kakati bwe wakwatta ebifaananyi ebyo n'obijjayo nange nabadde I had no option ebifaananyi ebyo okubiririzinga naye prior to that Lumbuya alina ebigambo bye yatugamba Lumbuya alina ebigambo bye yatugamba mwomanyi era ne mwanyinaze Saalake njagala mu bukoleki Lumbuya alina ebigambo bye yatugamba omanyi mugenda ne mutulaba ne mutusuubira nti ffe we are like you abantu bangi nnyo abatukontakitinga kati wano Mayega njagala Mayega ate nkwegayiridde nawulidde nti ova e Uganda ogenda Samoya njagala Mayega obeere ng'owuliriza njagala Mayega tova Uganda baganda bange njagala Mayega tova kakati nze nzirayo mu bigambo by'abaganda bange bye bayogera Lumbuya agenda n'ayogera ebigambo ne mugamba oyo simanya takola ki Lumbuya bibi n'ebigambo bye yabagamba Basajja kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati w'omu Central Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi owulira Lumbuya akugambye nti Ssaabasajja kabaka wa Buganda yawambibwa n'atwalibwa either mu Central Africa oba mu Southern Africa owulira kati eggulo bwe twavuddeyo ne tuta ebifaananyi byakutte Mayega offside anti buli nnaku tusiiba tumugamba owulira buli nnaku Mayega tusiiba tumugamba owulira tusiiba tugamba Mayega nti omanyi Mayega tubuulire kabaka ali luddawa nga Mayega owalaze empaka okitegeera Mayega buli nnaku tusiiba tukugamba nti kabaka ali luddawa n'otugamba era nga tebwe tutategeera era Of all the people misusing social media platforms are very few. Unfortunately for us, we even know them. For example, the people who are hounding us on the Kabaka's health are people we know. We even know the people who pay them. And they've got agendas, which unfortunately they cannot realize using us. So the few people who misuse social media, unfortunately, get a following because people are always on the lookout for the bad news. But the majority of the people in the kingdom are not like that. The majority of them are family with us. Okusooka Mayega njagala okugamba tewali atusasula. Tewali atusasula. N'ekyokubiri, we are not looking for followers. Abantu boolaba bajja wano ne batulaba baba bazze kulaba
chichi bazze kufuna information okiwulira Mayiga abantu ababa bazze okutulaba baba bazze kufuna information kakati mbabuulidde ebifaananyi ebyengeri gye twabifunamu ebifaananyi ebyo twabifuna nga Mayiga tonnakimanya ebbanga lye wakwata Ssaabasajja Kabaka ne mumujje Uganda aboard Kenya Airways mwamutwala paka South Africa ne mumujje South Africa ne mutwala Windhoek ono omwami gye yakola ki gye yamusanga okuva e Uganda mwamulina abasirikale ba SFC baali aba ono omwami Ndawula bye yamukima ku airport ne mukazi we kubanga gye bamutwala eyo nayo nanzija kati gwe Patricia wagenza okuta ebifaananyi nga tomanyi what is behind these pictures nga tokimanyi oyagala kwesula mu buzibu bwa bwerere Patricia Sseungu nkwegayiridde nvudde naawe wala nkwegayiridde ensonga za Buganda ziveemu kubanga muganda wo Honorable Mulamba alwanyirira bannaffe Abanyarwanda nze nga bw'osiiba oŋŋamba munango mmanyi bulungi nti maama wange Munyarwanda yes maama wange Munyarwanda naye nze seeyisa ngabo ate Abanyarwanda bonna si babi si buli Munyarwanda gwe mulaba nti mubi kuba okitegeera era Sebulumbuye gwe katikkiro kati Lumbuye bagenda kukuwa ekigambo kakati Patricia Sseungu nga tonnaba kulaba bintu bino manya nti ffe twabimanya dda gwe kiriikyo ky'olina mwannyinaze kiri ekintu eki tokkiriza ate singa onaakeera ku makya n'okkiriza kigenda kukuyamba nnyo Patricia kiriza gw'omanyi nti essimu gy'okwata yey'ebbeeyi omanyi nti olugoye lw'oyambala lw'ebbeeyi omanyi nti perfume gye weefuuyira w'ebbeeyi omanyi nti ogaana okukkiriza mu nsi muno bwe tuba twagala okubeera successful we have to accept nze manyi ekintu kyenkola gwe tosobola kikola naawe kyokola nange sisobola kikola sente z'olina ku akawunti nnyinza okuba nga sizirina naye njagala okugamba abantu bazze bakukubamu ebituli Patricia not because jukira nga tukyali eri mu campaign wakyaliwo amawulire agakyayimiridde nga tukyali mu campaign jukira nga tuli mu campaign jukira okusanawo kw'ekyoto ekyoto ekyo kyalingako programu nga kuliko Bafaziru Mayanja kuliko Babusulwa kuliko Bahamuza Swale kuliko abantu bangi nnyo naye kati ekyoto kyasaanawo kati tokyayinza kuwulirako wadde abantu balina ku platform z'abantu jukira Patricia Sseungu Lumbuye wamugoba ku kyoto Patricia Sseungu wangoba ku kyoto ng'oyagala gundi esaanewo ebyo byonna president abimanyi nekyenkusaba Patricia mbadde nkusaba ebintu bya Buganda tobimanyi naffe tubyogerako katono naye omuntu amanye ebintu bya Buganda wano yabireetawo yali Lumbuye ne mugamba nti ayogera pokopoko naye va mu bintu bya Buganda mwe temulowooza nti bwe tuba tuwogera ku Mayiga tuba tumuvvoola Mayiga yasinga okuvvoola Abaganda Mayiga ye namba 1 mu kuvvoola Abaganda kino njagala mukiwulire Mayiga ye namba 1 ye custodian w'okukola ki w'okuvvoola Abaganda kati mulina ka gurupu kamwe ke mutambula nako ku TikTok okwo every platform mulina abaana be mugulira data bazze okwo abaana they are still younger they know nothing about ebintu bya Kabaka they know nothing about ebintu bya Kabaka nga mutuvumye bukadde naye nga bwe mutulabako mwagala kutulya buli ne mutuvuma obukadde ne muvuma Lumbuye engeri gy'atalina matu mwe mulowooza Mungu atuwumba kyekimu omusajja lwaki temuwulira information gy'agaba Lumbuye maskini ya Mungu talinga ffeffe Patricia you are secured you have a British passport nze am secured I have an Irish passport naye omusajja watu na risking awe ttake waali anytime basobola omuno nawo kama kitegeera naye ne muddaawo wallayi nga muli mu kuvvoola bintu ekintu bw'oba tokimanyi kireke
ekintu bwoba tokimanyi kireke. Era okuva na leero mulekeraawo okuyita Lumbuye ticha Lumbuye. Olwaleero njagala mwenna abali kuno muliko abantu 205 njagala mwenna mutaipinge Oweekitiibwa Lumbuye. Anti nabo baagala kukola ki? Okuva na leero Lumbuye mumuwe erinnya ery'Oweekitiibwa. Njagala otaipinga awo wansi nti Oweekitiibwa Lumbuye nga bw'okoona ne kaimoji bibalume. Nzija am coming. Nakugambye olwaleero am coming. Kansubire nti Mayiga otuuse bulungi. Ate kennakukwatira ku honale kennakwata ku Sseggona. Sseggona nja kukukuba nkuteeke ku ttaka. Sseggona bwe nnakukwatako nja kukuba nkuteeke ku ttaka. Because gwogenza okulaba nga abantu b'e Kalungu ekisingo baluma. Kubeera Banyarwanda. Abantu b'e Kalungu ekisingo baluma ttaka lyabwe. Abantu b'e Kalungu kuba eryo simanyi baba alikola eryo mali eryo. Njagala okulaba wano Betty Sonka abantu bagambe nti Oweekitiibwa Lumbuye kibalume oba mwetugira ku munyanya mwetugireyo. Kakati tuzze Mayiga saagala oveewo wano. Mayiga saagala oveewo wano kubanga ogenda ne weefuula nti gwe kabaka. Ate nkwegayiridde olwaleero tugeza n'ove Uganda. Nakitegedde dda waguze tiketi ensi gy'ogendamu naye wallahi billahi tallahi nkulayirira Katonda yankola. Mayiga koogeza ova mu Uganda ensi gy'ogendamu bagenda kukukwata. Okitegeera? Okusooka bannange mwenna mbasaba ekintu kimu. Mbasaba mwe bannayuganda mwenna ngenda kubawa ennamba eno njagala ennamba eno mugitayipinge omuntu ono mumubuuzeeko. Gwe nannyini ennamba eno njagala okusooka okukola disclaimer. Ndawula ennamba yo ndawula gwe yalabikidde mu Ssaabasajja mu kifaananyi ne Ssaabasajja Kabaka. Gwe ndawula. Gwe yalabikidde mu Ssaabasajja Kabaka. Kakati olaba Mayiga wasoose no kati mwatutinze ku BBS Telefina ne mugamba mbu Ssaabasajja Kabaka abasawo bebe bamugambye mbu agende awummule. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka Bannayuganda tetunnazivaako babadde balowooza kakati ebyakabaka babivuddeko kakati ebyakabaka bamaze twongera bajjukiza n'okubategeeza tukyali ddala ku nsonga ezi. Tukyali ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tugende maaso n'okubategeeza mwenna Bannayuganda mwenna abantu mwenna nti Ssaabasajja Kabaka abo abalowooza nti bagenda mwefunza abalowooza nti waabe bokka twongera bajjukiza n'okubategeeza nti tebitukwatako wabula tugenda bategeeza nti tugenda kulwana okulaba nga tutaasa Ssaabasajja Kabaka oba tutya nenga tulina okumutaasa.